Ate omusajja wa myaka 61 ng'ayitibwa Anthony Ogutu aleeteddwa mu kkooti ento e Namayingo n'agasimbagana n'omulamuzi namba 4 Agnes ku misango egy'obutemu era gye bigweredde nga Anthony Ogutu atandise okwewozaako ku misango egigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa April yagenda maaso n'okutta kitaawe w'emyaka 8 omugenzi Ouma Raphael lwa nsonga za ttaka. Omulamuzi w'eddala erisooka mu kkooti y'e Namayingo Nabafu Agnes asindise Ogutu Anthony w'emyaka 61 agende nate mu kkomera gira yebakayo ono ng'asangibwa ku kyalo kimanyiddwa nga Lwerebe mu muluka gwe Ndohwe mu ggombolola y'e Buhemba mu Namayingo nga kigambibwa nti ono yakakana ku kitaawe n'amutta. You listen to the charges. You are Ogutu Anthony. Kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka guno Ogutu Anthony yakakana ku taata we amanyiddwa nga Ouma Raphael w'emyaka 8 n'awumizwa omukka omusu ng'entabo eva ku nsonga ya ttaka. Kigambibwa Ouma Raphael taata w'omugenzi eyattiddwa yakwata ettaka n'aliwa Ogutu Anthony wabula ettaka ono n'alikozesa bubi kwe kusalawo nate agende wa kitaawe amwongere ettaka n'okwagala okulitwala n'amaanyi. Omulamuzi amusindise mu kkooti e Bugiri gy'agenda okuba ng'atawula ennemba n'omusango guno ng'ennaku z'omwezi 20 era ng'agamba nti kkooti esookerwako e Namayingo ebadde tekyayinza okuwulira musango guno kubanga gwa naggomola. Samia by tribe, peasant resident of Luwerere, B village, Dohe parish, Buhemba sub-county in Namayingo district. You stand charged with murder. Contrary to section 188 and 189 of the Penal Code Act. Mu ngeri y'emu n'omuvubuka amanyiddwa nga Tobias Odrell ono ng'atembera mu gy'obukulu 32 ono ng'abeera ku kyalo ekimanyiddwa nga Makindye mu ggombolola y'e Hama mu kizinga eky'e Lolwe naye akaligiddwa okutuuka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'okunawula ennembe n'emisango ebiri omuli egy'okuwamba abantu saako n'ogw'okujjula ebitannajja. And 4th of April 2023 at Makindye village, Hama Island in Namayingo district, you performed a sexual act with Mukisa Road. Omulamuzi wabadde amusomera emisango gino kigambibwa nti Odwell yagezanga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna nga kiteeberezebwa okuba nti ono yasangibwa n'akaana akato ak'emyaka 12 akawala ng'agezaako okukawamba era nga n'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna yagenda maaso n'okuba ng'atakaka omwana akabozi ak'ekikulu nga ono amannya gasirikiddwa olw'ensonga z'ebyokwerinda. Omulamuzi wa kkooti y'e Namayingo Nabafu Agnes bano abalagidde bakomewo ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokuna bagende mu maaso n'okuwera ennemba n'emisango gyabwe. Whereby it says that you, Ojambo Franco, on the 9th day of April 2023, at Bunyika village in Namayingo district, you stole a she-goat. Byasande Charles, Zolti TV, Omonyo.